bayina sente yagendanga ku kyalo n'apangisa lodge 8 buli lodge ngerimu omukazi simbula olinde ki tukyayogeramu naawe sokoli muko akatonotono anti ebirala biba bikyagenda mu maaso eyo kadongo kamu mwabakabiza amaziga bakaabe ujjo twebuuza abantu bali bagamba nga nti abantu bakadongo kamu balogo nga tubakola ki nga tubawolereza naye abantu abo balogo obwo obuziga bwe bwakabye kati mukabya yabadde akabira ki pozi ye mukabya yagenze nakola wala ngo obuziga buli bwe butye abantu abo babi omwana yayogeddeko bwogezi nagamba ne ekituufu ennyumba tebaziina yabagambye tebakolanga sente bo mu mulembe gwabwe sente bazaagalanga bakazi bano bazizimba mu nnyumba emijiji gyanjawulo simple kati okabira otyo omuntu gotawula kibagamba sente zaabwe Kenzo ye yazirya yagambye balinya taxi sebata mukulu sebata yalinyanga taxi kituufu yalinyanga taxi bantu bamusanga nga kyabadde kisaana teyagirinya awaineso byawo gye yakoze abantu abasinga bamwegeraganya ku Kenzo bwebera World Cup y'abayimbi Kenzo yekkaye yali atuuseeko ku final ya World Cup y'abayimbi abasigadde bamulinako babuyini nnugu kasajja katto kaji kyayogedde awo nnyo ekyamanyi kyadde kikabya abasajja abakulu abo sikwagala nnyo nze si nnyo omuwagizi wa Kenzo naye nsala mazima nze mbeera ku mazima basebata baali mu biseera byabwe bafuna sente zaabwe baziryangamu abakazi bagamba nga abasajja bagendanga ku kyalo n'apangisa lodge 8 zonna nga buli lodge erimu omukazi kali bano bakenze sente ezaabwe abalambulanga alambula masaza gwebuuza ku bantu abatambulako n'abayimbi omanyi abaana b'abantu abali mu byalo nga babayimbi naye nga babazaala mu kabasajja bangi abo abantu nabo bajoga ku mirembe gyabwe kati babaleke ne bano bakenzo nabo bajoge nabo balina bye basangawo nabo nga babajoga sente baziryangamu abakazi sente bazizaalamu abaana sente bazigendangamu mu ssabo kati ez'abakenzo bazigulamu amayumba bazikolamu music omulungi bagulamu amamotoka abo bakadongo kamu bonna ne bobagatta tebaweza sente za Kenzo zaayina bagatte bamanyi bagabe bamanyi gye bagge basulamu Kalugu twalabyenga mugagga mayumba omumanyi twamutegereddawo kati oyo mukaje yakola ennyimba nga 2 n'agenda n'akola business gwogage baleeta amayumba gaabo galabi abo abantu batandika okuyimba nga Kenzo tannazaalibwa bali ku mwana gwe bakabirira babadde bagozaale sebata badde agamba nga muzeeyi sebata nti mwagala muyita muzeeyi amabanja gandi bubi myaka nga 10 emabega ng'akaaba amabanja Kenzo ye yagamuleetera amabanja Nera abantu balogo bakaaba obuziga bw'obulogo omwana yatukoze kiki yayogedde nnyawe kikyamu ogamba nti tebalina mmotoka omanyi federation ye abayimbi beebezezza olwako abantu tebasiima wadde Kenzo naye sente asaba naye azisaba n'azibawaako waliyo abaazisabanga nabo nga tebazibawa basebala nabo baakubanga laale za Museveni ogamba akuba tebakyalina bawagizi baazikubanga nabo bafunanga sente nga Kenzo bwazifuna togamba muno nabo tebazifunanga naye baziryangamu abakazi bafundisanga abaana b'abandi embuto bagendanga mu ssabo nga bakola kimu kyakola ki kyakwewalana onawalana ono onafulumiza oluyimba talina dufulumya ono sente abasawo ne baziya ne bazimalawo Kenzo yabagasa abalesa abagase n'abaali tebakolagana kati bakolagana kati mbu beegatta kadongo kamu bonna ne we beegatta n'abaafanga kwebali tebasobola kusuula Kenzo Kenzo naye wadde Kenzo naye yali awo ategeera ennyo kale yakulira ku street oyo omwana kati ebiseera ebisinga speech ze omuntu eyakulira ku street talina family yamukuza ate nga teyasoma kusoma kwe kale okusoma kw'ekikulu tekufaanana na kwa kito Kumukutu kwetuli tweyanze gemwe nabe kumira ku mukutu kyakabi mwebale okusubscribing ate mwongere kusubscribing mu sharing comments
mongeremu amaanyi sobole kubanga ekintu tukitambuza tubeere nga bwolaba abayimbi bebakayana abakadongo kamu beeyawudde ku balala naffe tubeere nga ekintu twawukane ku balala tubeere baki bakadongo kamu tubeere Kenzo nze owaki kijja kyengenda nakyo oli tiimu Kenzo ninga bwolaba muwagizi wa mupiira kati nze mpagira gwe bakubye nga muwagira kooti kati owagira ki awangudde owagira Arsenal awangudde mpagira awangudde wala kange kawagizi ka Arsenal naye bannange Arsenal ekabya Arsenal erumya mbeera mukulera Arsenal eringa musajja w'e Masaka bannange aba yakatereeramu eky'e Masaka nekitikka n'addamu n'akulumya Arsenal ekabya Arsenal erumya Arsenal ewessanyu kati Arsenal definition y'omusajja w'e Masaka nga yakwagadde n'akuwa essanyu ga bannange n'abeerako naye ayinza okumya mu kaseera kosinga ddala omwetaaga eyo y'Arsenal bannange nawulira omwana ayomba mbongo omusajja w'e Masaka ate nga mumpi neŋŋamba yabeera atya omusajja w'e Masaka aba musajja w'e Masaka oba mumpi oba muwanvu bonna be bamu nze banzaala Masaka abaana bange mbazaala Masaka ye bukojja bwange gye nasomera yeewaffe ewali buli kimu naye nze wendaba omuntu ayagala omusajja e Masaka mukola bwe nti kubanga mba mmanyi obudde bwonna amaziga omusajja Masaka taliiko nti muwanvu mbu mumpi mbu mukatuli kikasita abeera w'e Masaka oba olina option muveeko dduka abategeera baliyo batono alabeere nga teyasoma amala afune kasente ojja kabira mbufumbo ki omulabi bannaye mwebale kutulaba musibye mutya musuze mutya nze maama Zaabu nze maama Feeza nze maama Candidate omubwati maama Candidate werero omwana tumusabira bulungi atumusabira first grade twagala eyo first grade yo already eri first grade gamba osaba buna twagala obukuna tetusaba first grade kubanga abaana bonna bayitira first grade kati oba osaba aggregates buna bwe twagala tumwagaliza birungi byereera asomole okubanga abufuna jaganyeemuko akatonotono anti ebirala biba bikyagenda mu maaso eyo kadongo kamu mwabakabiza amaziga bakaabe ujjo twebuuze abantu bali bagamba nti abantu bakadongo kamu balogo nga tubakola ki nga tubawolereza naye abantu abo balogo obwo obuziga bwe bwakabye kati mukabya yabadde akabira ki pozi ye mukabya yagenze n'akola wala ngo obuziga buli bwe butye abantu abo babi omwana yayogeddeko bwogezi nagamba ne ekituufu ennyumba tebaziina yabagambye tebakolanga ssente bo mu mulembe gwabwe ssente bazaagalanga bakazi bano bazizimba mu nnyumba emijiji gyanjawulo simple kati okabira otya omuntu gotawula kibagamba ssente zaabwe Kenzo ye yazirya yagambye balinnya taxi sebatamukulu sebata yalinyanga taxi kituufu yalinyanga taxi bantu bamusanganga mu kyabadde kisaana teyagirinya awayineso byawo gye yakoze aye abantu abasinga bamwegeraganya ku Kenzo bwebeera World Cup y'abayimbi Kenzo yekka yali atuuseeko ku final ya World Cup y'abayimbi abasigadde bamulinako babuyininuku kasajja katto kaki kyayogedde awo nnyo ekyamaanyi kyadde kikabya abasajja abakulu abo sikwagala nnyo nze si nnyo omuwagizi wa Kenzo naye nsala mazima nze mbeera ku mazima basebata baali mu biseera byabwe bafuna ssente zaabwe baziryangamu abakazi bagamba nga abasajja bagendanga ku kyalo n'apangisa loogi 8 zonna nga buli loogi erimu omukazi kali bano bakenze ssente ezaabwe abalambulanga alambula masaza gwebabuuze ku bantu abatambulako n'abayimbi omanyi abaana b'abantu abali mu byalo nga babayimbi naye nga babazaala mu kabasajja bangi abo abantu nabo bajoga ku mirembe gyabwe kati babaleke ne bano bakenzo nabo bajoge nabo balina bye basangawo nabo nga babajoga sente baziryangamu abakazi sente bazizaalamu abaana sente bazigendangamu mu ssabo kati ez'abakenzo bazigulamu amayumba bazikolamu music omulungi bagulamu amamotoka abo bakadongo kamu bonna ne bobagatta tebaweza sente za Kenzo zaayina bagatte bw'amanyumba gaabwe bamanyi gye basulamu Kalugu twalabyenga mugagga mayumba omumanyi twamutegeredde awo kati oyo mukaje kaya kuba ennyimba nga 2 n'agenda n'akola business
Gwogage baleta amayumba gaabo galabi. Aba abantu batandika okuyimba nga Kenzo tannazaali bali ku mwana gwe bakabirira. Babadde bagozaali Sebata badde agamba nga muzeeyi Sebata anti mwagala muyita muzeeyi. Amabanja gandi bubi myaka nga 10 yababega ng'akaaba amabanja Kenzo yagamuleetera amabanja. Nera n'abantu balogo bakaaba obuziga bw'obulogo. Omwana yatukoze kiki yayogedde nnyawe kikyamu. Ogandi tebalina mmotoka. Omanyi federation ye abayimbi beebezezza lwako abantu tebasiima. Wadde Kenzo naye sente asaba naye azisaba n'azibawaako. Wali abazisabanga nabo nga tebazibawa. Abasebala nabo bakubanga laale za Museveni. Nga boola akuba tebakyalina bawagizi. Bazikubanga. Nabo bafunanga sente nga Kenzo bwazifuna. Togamba muno nabo tebazifunanga. Ne baziryangamu abakazi. Bafundisanga abaana b'abandi embuto. Bagendanga mu ssabo nga bakola kimu kyakola ki. Kyakwewalana onawalana ono onafulumiza oluyimba talina dufulumya ono sente asawo ne baziya ne bazimalawo. Kenzo yabagasa abalesa abagase n'abayite bakolagana kati mbubeegatta kadongo kamu bonna ne webeegatta n'abaafanga kwebali tebasobola kusuula Kenzo naye si yali awo ategeera ennyo kale yakulira ku street oyo omwana kati ebiseera ebisinga speech ze omuntu eyakulira ku street talina family yamukuza ate nga teyasoma kusoma kwe kale okusoma kw'ekikulu tekufaanana na kwa kito. Kati Kenzo tumubalanga ataasoma wadde yaddeyo n'asoma. Ti omuntu oyo buli wajja mu public okuwa speech tesobola kuba perfect ng'ey'oli eyakulira mu maka ate nga yasoma. Kagambo gamba bamunenye kitono kubanga bamanyi ye buli wajja okwogera ye ayogera ekintu nga bwe kiri kati nga walaba Idi Amin Dada bwe yali. Ti ye omuntu ataasoma tasengejja bigambo ng'ayogera akyogera nga bw'akiraba. Ebiseera ebisinga bw'abanga femu yamutomera ate nafunamu n'akasente yajja ekintu nakyogera nga bwe kiri kati ye Kenzo kyobola nga bagamba buli bw'ayogera ayokya naye ng'ekyo kiva ku ki kiva kuba nti talina family yamugroominga ng'akula nti olina kwogera bw'oti aye n'ekirala teyasoma aye n'afuna ssente kati ye ekirwa ajja kyogera nga bwe kiri talina gwe yavumye talina gwe yakoze yagabye bugabi bannanga abayimbi bedda tebalina mu mayumba ku busozi balina na mmotoka abalina emmotoka ebikadde nga n'okituulamu olwalirawo kansa nakabya mukadde wange mukaabya andi mukaabya nera ye mukaabya kati yadagala kuyisaawo naye erinnya lye alina luyimba ki Furufiga tauki yatabukidde kapo musendeze nare mononyayo ki gwe kapo kazibu oyo kazibwe kapo mulungi ng'ayogera bibozibozi naye ng'ayogera politics mufumuzibu bega bagabozibozi gano ge yayitaayitamu simanya twali tulazeewo ebyo binyuma ebyo ebibozi naye kase kiru kibanga kirimu obwongo bungi politics mufumuzibu ayogera yeekubiira abeera ne side so nga ate wali n'okuba naye kiba ekintu kituufu olabira nti ali ku kikyamu ajja kwogera ekimufevaringa naye waba ayogeragana agaboozi gano ageeno agaba ati naye ebintu bino ebirimu obwongo politics naye nakyo kigatta wali adult education olaba abantu bagala ne bagamba mbu okusoma tekulina magezi tekulina makulu okusoma tekulina makulu nga tosulako mbulina musajja ataasoma naye wolisuulira mu buliri n'omalako omwaka n'osula mu buliri n'omusajja owa P2 owa P3 owa P7 nga teyasoma ojja okakasa nti okusoma kulina amakulu anti aba tategeera Katonda akuveemu nga teyasoma ng'ate awagira Nuupu ojja kulaba geyeena ku nsi mu nju mw'osula ng'ate awagira Arsenal Arsenal yejje mu bintu muba munyumya kino olabye ddala ng'oli ku mulamu omusajja omunnyonnyola kiti banaye ng'abawala mwenna abali eyo bw'ofuna obudde zaala mu musajja eyasomako oba ofunye obudde bw'ofuna chansi azaale mu musajja eyasomako ono ataasomako nnyo ne bw'aba ne ssente aba alina ekitagatta oyinza omugamba ate viddi ate kino tabitegeera olusasula fiizi aba amanyi amazeeyo
Kati vidi akagenda kunonya sente za school fees tamu ezijja genda olabe omwana kati school fees obo osasulayo zaki kusomero mwana asome omwana nasoma atya nga talina bigenderako omusajja atasoma kuwa school fees takuwadde akimanyi tokola takuwadde bitabo takuwadde requirements takuwadde kitakuwaza trip takuwa nasasula fees zokka n'abalanya nti no kiwedde ye tamanyi nti mu kisulo tagendangayo natabeera ku kino nga gamalifa abatasoma tetuli tetulina ssente nze nkugambye baba uzambu okusoma tekulina mugaso neba neero olifumbira omusajja atasoma naddala nga alina mukasente ojja omanya omugaso gw'okusoma eva abaaswaza naye olabikola byennako wamufunako naye baana nabafuna ze ntawaanye nze mbonyeebonye mu mukwano nze Yohana kugamba nina ebintu by'okubuuza Katonda bingi Katonda nina omubuuza ebibuuzo ebiwererako ddala nze nakukola ki kato bwali bakumbi nzale ku busungu bwe nina kyekambeere wala kubanga njja muyisaamu oleka nze Katonda bino sima judgment day pozi nga ajja tuyita mu kirindi naye one by njja mubuuza ebibuuzo mugambe naye kiki wali ogende abati bagaba kimu aba n'ensonga kalina omubuuza wano wali okola kino na kino okumpa omusajja w'e Masaka wali ogenderera ki basajja bonna abali mu nsi mbadde ngamba wanditandise kati okumusaba akukyusizeemu ewo omusaba kati abasajja bakadongo kamu mutu mubaleke kubanga kadongo kamu tagenda kuvaawo kati tagenda kuvaawo kadongo kamu kati kankubye kino sikyogera kino kadongo kamu kati ngaba kafeero bwe yafa ennyimba ze zikyatambula paka kati ate tezigenda kuggwawo leero naye teryazifunamu bye yakola n'ettaka n'ennyumba ye baagitunda lwaki ennyumba ye baagitunda dda kasufeero saawa zo talina maka wasangibwa nawulira omuwala we nga complaining ne kati ne bakubuuza amaka ga kafeero kozi bakututte mu kyalo eri gye bamuziika naye ne bagakubuuza we gali bagatunda dda omuntu bw'ova mu bulamu bw'ensi abasigadde bakola nga bwe baagala kale abo bennyini abayimbi ababadde bakaaba ennyimba z'abafu zitambula osinga ezaabwe abo bamaziga ndiwe owulira oluyimba lwa Mukabya ku TikTok ali mu maziga naye omuntu yafa dda myaka kati gigenda mu 2 kubanga yafa 2007 ayise Kafeero yafa 2007 agenda myaka 2 ng'afudde abalekedde ensi ennyimba ze zikyatambula nnyo n'okusingeza mu abalamu ate mukaaba nga babagambye kati mukaaba ki nze ndi mwavu naye omuntu wangamba nti oli mwavu nzikiriza era yafa nga 17 yafa 2007 nga 17 gw'okutaano agenda myaka 2 kati kyega giri myaka 19 kati kigeza agenda myaka 2 ng'afudde naye omuntu yafa emyaka 2 emabega ennyimba ze zitambula zikola n'osingeza mu abalamu be yalekawo emyaka 2 ne mufuna obudde obukola ki obukaaba mwavu enseno lwakisimanya tubagiteekako amaanyi bw'oba oli mwavukiriza nti oli mwavu obeerere mu mbeera y'abaavu okyagala okuyita omugaga nga ali tolina ssente abaavu baabaati ensi bajawuzeemu tebajawuzaamu naye bw'oba oli mwavu tolina ssente nze we nalina ssente nga neesanga alina ssente era kati siina ndi mwavu ngwera ddala mu kika ky'abaavu seeteekayo gye sitajja era nga afeera tokyalinamu wadde 10 nzikiriza siinaamu sisobola kolimira mwana mbwe ampiseeko omwana muto akoze ssente akozesa mutwe tulina ffenna essaawa 24 tulina omutwe gumu tewali alina mitwe 2 onyigira otya muno nti alina ssente okusinga ffenna tulina emikono 2 tulina omutwe gumu ffenna tulina essaawa zezimu tulina ebiro byebimu oli azikozeseza n'afuna ssente ng'ozikozeseza ssente ne zikuula tomukwatibwako nnaku teweekaabya kati bwe baakabye baafunye muki oli ye pulezidenti waabwe wa federation ale gwe baagala okukaabira yagenda obbasakira bo basobola okwesakira basobola nosemberera Museveni abo wuuyo bananga babanja gandi bubi ale ennyimba zange zituuzizza gundi bina bye badde babyoyogera mbu tebalina ssente badde balinnya takisi ng'abantu bonna babalaba kati omuntu okugambako nti bannange olinnya takisi nga te gy'olinnyo oba onyiigira ki n'otuuka n'okukaaba obuziga bw'obulogo n'ababooza Kenzo weetonde musiri wala fakini yeetonda yakoze eki yeetonde ki kye yakoze bali bakitaawe
no singa tobeerako mu kika nabeerako mu kika nga taata talina mu ssente naye nga mutabani we yalagira ng'agamba kati ekyo ngande kibawo ekitine kitaawe ng'atudde mwali buli kimu atasobola nakugenda namukanya nomuwakanya abantu singa bamanyi nti ssente ye buli kimu singa mujjawo ebintu by'ekisulo ebyo by'okukolima singa babijjawo omugagga kati ssente erina amaanyi mu maaso ga Katonda ssente erina amaanyi mu maaso g'ekika ssente erina amaanyi mu maaso ga sitaani ssente erina amaanyi buli wantu mubeera mu kyaki omuntu alina ssente najja leeti ne bakusitulawo ne bateekawo alina ssente alina okutuula wano kali mbwayimirire asinga obugagga ku kyalo ayimirire nga gw'otudde ebyo mbirabyeko emirundi mingi siku mu 7 nga babasitula ngamba nga batusitula nga nange mwende ne bateekawo kali gwaweza by'omuno gundi ssente ze buli kimu mugyewo obusiru mugyewo okwekaza mugyewo okwerimba n'okwegumya money is everything alenze nina n'omutima nina n'embeera muli ekkiriza egamba nti abaavu tewali agenda nze kimanyi ne Katonda ayagala abagagga ekyo nkiwulira muli sinawe ngero sobola kipuluvinga naye omutima guŋŋamba nti mu ggulu wagendayo bagagga nze muli mpulira ati abaavu tusigenda sigala ku nsi kuno mu ttaka eyo abagagga bagende mu ggulu newe nti wenkifiiringa sobola kipuluvinga naye mpulira nga muli nkifiiringa bwentyo kwegamba owulira muliko ogamba nti omwavu tayinza agenda mu ggulu omugagga n'asigala agendagenda mu ggulu akoleyo ki omwavu agendagenda mu ggulu akoleyo ki omugagga agendagenda mu ggulu akoleyo ki ebyokola bingi mu ggulu ebyokozesa ssente agenda nazo nga bw'obadde ku nsi ogaba mu bikyuka ennyumba zo zino nga zolese ku nsi bw'ogaba beera nazo mu ggulu fe abasula mu mizigo era ogenda eri emizigo gyaffe gyegi ekizibu kusooka landiroodi w'okufa nga landiroodi waalina okufa agende n'ennyumba zo osobola ozisulamu mu ggulu anga ogenda ng'opangisa endala waliyo landiroodi omulala mu ggulu ate wanga ogende mutuleke namu nedda nga bw'oli ku nsi olinnya booda otambuza bigere ne mugulu ogenda okubeera wali ova mu lubuto wajja nakikunsi ali neera mwena nze nva mu lubuto nange naawe n'ova mu lubuto nze ne banzaalira e Masaka gwe ne bakuzaalira e Nakasero ffenna tufulumya omulundi ogwo bwe ne bakuteeka mu busuuka obw'emitwalo 2 buli kasuuka nze ne banteeka mu kikooyi kya jjajja ffenna tuli ku nsi twakafuluma olwo ne bakuteeka mu bibaafu ebirungi ze ne bateeka mu kyogero ky'olulagala ffenna tuli ku nsi ndowooza olaba n'eggulu ne bateekamu olulagala ne bateekamu omwana n'eggulu bwerityo bwe liri nti eri ogenda tuukira mu bya bugagga kati bwe tufa bw'okkirira bw'oti otuukira mu ttaka lyo mu muzigo gwo n'olina atuukira mu maka ge bwekito we kiri lowooza abanaku bagenda waliwo ababulira enjiri waliwo ababulira enjiri abatuyitawo ku makya omugagga tewinajja bukutwala ku makya kumukya saa 12 lwa Mande oba emu buli muntu ali bize omwadde naddeno oli ali ku bize alituwulira nga tutagenda muguluna bya bugagga n'obula omukuba oluyi n'omugamba naye ggwe toyagalako okitegeera ng'ali bize abakakasa mu ggulu teri kino ssente zisinga omusango ng'oziina ng'ate waguzza ssente zikukyusisa ebibumba nga byafa abadde agenda ofa omwaka guno n'ofa mu 2-3 ssente zikuwa obulamu obulungi kati mmwe embeera eyo gye mugamba mu manezo nti everything mubijjawa omuntu akusinga ssente kkiriza akutegeerere nze okumanya nategeera ssente nze ne tubeera mu group nga ndabako omugagga nga tuli mu nyangwa mango musaavinga emmere basaagala asituke waawo omuntu bw'aba ne ssente mumuwe ekitiibwa ekijja mu ssente ze kubanga ffe zaatubula nti abalina ssente oluusi bajooga bannaabwe balina obuyinza obujooga kasaba ng'alina ssente ng'aziina gwe zaakubula ze ziina kati lwaki oba toyagala nkujooge kati bano abakabe bagasa obwavu abakadongo kamu bagasa obwavu bagasa music atakyakwatagana atakyawulikika bagasa obukadde n'entondo n'emitima emiyi eyo egy'abalogo
kati bagasseko n'amaziga nze yambeera sigiri nze mba na bwavu naye ng'ebirala oli bulungi ogoberera zola gata bwavu ngateko emputu ngateko omutima omubi ngateko n'abisobola naye bo babisobola kyola nina basiiwuufu nera ogenda bala nanga beebo kati mukabe w'emyaka 10 kye kimusibye eyereka naawe otya kyali muvubuka olina myaka singana maama wange yaŋŋamba yanyumizako bire mukabe awo wennyini awo nti yajja ku kyalo kyabwe okuyimba nga maama wange muto muvubuka avubuka ng'alina emyaka ng'emeka ng'alina emyaka awo nga 14 maama wo mukabe ngagenze kuyimba ku kyalo nga basasula $200 okuyingira 100 okuyingira mu kikaali kati alina emyaka 55 maama yali akyali muto yali emyaka 14 ng'oli ali mu kuyimba naye saawa zino akyasiba amalasita kyova omuyita wa 10 kiwera kati kyovula saawa zino akyasiba amalasita kati ng'oyo agenda tuwa mbeera ki sente kati ze yandiriguzeemu emmotoka byatakola ku luli kyekyo kye nkugamba nti abayimbi b'akadongo kamu balina ebintu byabwe bye baakola kati ate kati balyagala bulijjo baagala ofuna kye beekwasizaako kati baakifunye baafunye Kenzo mubakaaba kale ekyo tejo 55 kati mama wange gy'alina naye yalina 14 nga tennaba kunzaala ne baleeta abayimbi ku kyalo nga mukabe y'omu ku bayimbi abo nga basasula $200 teeza $200 120 okuyingira omuyimbi gwe wootegeredde nga abayimbi si ba 15 kayino baali basasula 200 mukabe yange ali omu ku abo abayimbi abaze basanyusa sijjukira mwaka nandibazeebazeemu awo oba yalinga 80 mu emeka eyo simanyi anga nkuba mwaka faananyi omuntu ayayimbira maama ng'akyali muwala muto myaka 14 era nabakunzaala nze wuno nange nkaddiye kati awo bw'akyakaabira kale Kenzo mwana muto Kenzo si mukulu Kenzo ali biro mu bimpimpi n'omuwa 10 kati oyo mukabi azaala Kenzo muzzukulu we wakumeka muzzukulu we aba muzzukulu wakumeka ali omu ku bazzukulu kati abazzukulu tobala ti waako kati Kenzo abala muzzukulu wa mukabya ali ku muzzukulu wa Kaabya bakuba ye mukabya mbwakaaba olaba ebintu ng'ebyo mukabya abanyebonye n'abantu wano mu butuufu ndowooza oba kiki sebo baakoleddewo akakiiko kyola ono Asani Nduga yabakubye yabagambye mwamaze okulya ssente kati mujja mukaaba bwe yali abawa ssente nga tebaakaaba bukira baafuna ssente n'abawa nga tebaakaaba Asani Nduga ye teyeesigamika oyo mutuufu naye abantu bayogera tebabiwulira era omwesiga ati you are on risk mwesiga yayogedde amazima n'abagamba wano yali abawa 10 miliyoni 10 nga temwakaaba kati bakaabira kiye bakaabirani naye agenda obayaba okujjako basekerera abantu abo nga bakaabye kuva dda nga tuli baana bato nina amabanja paka kati obake kakodyo akaleeta ssente kirabika kati abo balina okunoonya engeri gye banoonyamu omukulembeze w'eggwanga abokyeyo tebasobola mufuna nga tebayise mu Kenzo nabagamba bwe bawa World Cup Kenzo bukimu yakikola eyo yonna yatuukayo dda banaye ebyo akadongo kamu tebijja kuggwa naye waliwo olutalo olugenda mu maaso olwa Bruno K ne Vanessa ogwawa leero ndi ttiimu omwana kubanga ekituufu kiri nti Bruno K pozi owagira basingo maaza Bruno K ne mukazi we bonna tekuli ategeera naye ate Bruno musiru nnyo singa ku mukazi ate omukazi zolo Bruno K weewe ng'otereera oya ni mwadi omukazi we musiru yesiriwaza ngate Bruno K musiru wano nina okutereera bulungi nsobola naye Bruno K olaba kali Bruno K yetali ng'abasajja mbu azaala mu bakazi ye gwe bazaalamu ekizibu ekiriwo nti tumubalira nnyo mu grade y'abasajja nti omusajja yanzaalamu Bruno K ye gwe bazaalamu abakazi bana abamuzaddemu newakubadde mga nti Vanessa mukyamu abakazi bana abakuzaddemu bonna abakazi abo obafunako issues siwulira Vanessa abeera siwulira gwe aba akyali omukyamu
kati Vanessa ogamba ye mutuufu. Vanessa mutuufu 100%. Wadde bonna tebakola ki? Bonna tebategeera naye ate Vanessa ye mutuufu kwene ensonga omanyi lwaki? Buno yalina issues zezimu ez'obutalabira abaana n'okwegaana olubuto ku mwana we yasooka oyo Briella gw'ayagala ennyo. Bwe yafa byonna bina ebyaliwo lwa kubanga abantu bakafuna amasimu tebaabiraba. Twali tukyali ali ku Facebook. Maama we abako ne bavaayo abadde taweerera mwana ate talabira mwana omwana yali yamulekera nnyina yafudde talinyeeyo mu ddwaliro byonna era nga Buno yabikola obudde obagamba nga Buno yali muto ne kati takyali muto n'afuna omukazi ow'okubiri Mama Says oyo Vanessa ensonga nga zezimu n'afuna omukazi ow'okusatu oyo Doola n'era ensonga zezimu kati no ye Doola ye yalabiriranga n'omusajja naye n'avaayo n'amukubira n'omuyimba n'olulimba n'amuga nti nakulyako n'akuba ne Gravity omuntu eyamuwanga engoye n'amuweeza ennyumba n'amuweeza okulya n'amuweeza amafuta nga omukazi yalabirira omusajja nera yavaayo n'amuvuma naye essaawa zino abantu bakyawolereza Bruno nga lwaki owolereza Bruno alina favor yes tugaye tina alina favor kale yalina favor alina favor kyeka mu bantu naye music we ye talina favor abantu bamulabanga muto si muto omusajja mukulu omusajja oyo mubi lwako mwe temumulaba teri musajja avaayo bukaseera ku nsonga z'abakazi be ye kaya alina abakazi kyagala kaya azaala lwaki ye yavaayo bukaseera ebintu byali bisirise n'avaayo n'akola interview bakazi bange benazaalamu baaloga omwana wange nebiddamu oba abe abikola abigenderedde ng'alina kyayisaawo ngamba ayagala ku trendinga tuyinza okubeera no nga Bruno yereetera ensonga ze mawuli nze ekinuma kimuko oyo omwana Bruno nze nga ye siri mukwano gwe siri faani we naye ate agaboozi ge gatwalira mu faida ate nga nze ndi faani wa faida oba omuntu g'oli awo g'oyagala atemanyi lwaki omwagala kati agaboozi ge buli we gajja mawulire gakomekkereza gatwalidde mu Farida kati fe abawagizi ba Farida ne bituluma Farida kyemwagalako okimanyi ddoboozi eddoboozi erisinga abasobola kulingabanyizaako eryo eddoboozi tosobola kulifuna teri gaboozi ga Bruno ago gajja n'abakazi be mu mawulire ne bikomekeza nga tebitwalidde mu Farida ekyo kyokka kye kinnuma nze kubanga ze Bruno ye ne wabeera mugantuge siyamanyi naye omukazi oyagenza nayogera ensonga ezi 3 yagambye omwana ali ku basale taata we asasula vaani taata we tagula mmere waka mwana gyalya tawaayo buyambi basale yagifuna atya enfuna yokka yonna yonna gye yafuna mu basale tosobola gaa nti Bruno aweerera omwana ali ku basale yonna gye yagifunamu tasasula mmere waka tagula ngoye Bruno yennyini yagifuna ne bwaba ye yagifuna tukatugaye ti ali ku basale tukijjewo naye ishu yabadde yakagaali yes yabadde yakagaali Bruno yagulira omwana oyo ekimotoka kyeyagambye mbu nagulira omwana ekimotoka kya mitwalo 8 naye n'akireka ewe naye ng'omwana tabeera wuwe nozolaba omusajja ow'omutima omubi omwana omu omugulidde ekimotoka omwana tabeera wuwo lwaki oba okireka ewuwo kati omanye akasajja kwanyala kubanga si kalokole nga kalimba omutima gwako omubi gukagamba bw'anatwala ekimotoka ekyakitwala ewa Vanessa abaana ba Vanessa baatazaala Bruno baatazaala bajja kivugamu naye kati omwana muganda w'omwana wo bw'avuga mu kimotoka ky'oguze ofiirwako ki akasajja akakopi bw'aba yagala omwana we alya ku nkoko amukimayo n'agenda ne balya enkoko muntu who does that kati bw'agula enkoko n'agiwereza omwana bali ne balyako aba avaako ki nsabola simanyi muteramu olalera ng'ayogera ate nga yasomako kati oba obwongo bwe bulimu ki kakali ak'emitwalo 35 ne kakuleetesaawo olutalo lulama n'odda mawulire ne badda mu koogerako ne badda mitwalo 8 naye yakireka wuwe omwana si waabeera omwana ajjawo buzi ayinza okujjawo ndooza myezi 3 n'ajjawo olunaku olwo lwali kivugamu n'amala n'addayo eri ekimotoka bakitike bakitwala omwana waabe lwaki weebuuze lwaki takitwalayo lwaki takitwala lwaki akireke ye yakyevugira omwana abeera eri kati nga naye nga muddako oyo omusajja bwatyo nga muwolereza olwokuba omukazi mukaseera akomyawo ensonga yakazaala abaana abalala yazaala alinga agala omukazi oyo talina kuzaala abaana abalala tosobola kuzaala abaana bana abakazi bonna ne bakunyookera noga nti gwe mutuufu eza mukyamu
Oludde ku live osondedde abantu milioni 12 bazisooze naye omwana wo talina mmotoka talina gatena kyayagala abaana be bandibadde basinga okubeera n'obulamu obulungi essaawa zino kubanga akano kaaliko ak'okusonda kagenda tuuka ekiseera kagweko ng'FM takyagiina agenda sigala n'abaana be agenda bonabona n'abaana be paka bwalifa agenda kubeera n'abaana be bali basondera teri agenda namujjukira bagamba abasondere abafunire emmotoka batambuza yes essaawa zino oyo ye mwene yeko mulezi gwayina yandibadde alina mbulamu bulungi singa mama takola ki amumuwa abantu nga mumuwa atya itasobola kubeera naye lwaki abamumuwa kali buluno ye yenyini teyesobola ate bamuwa omwana teyesobola kubanga talina mwana gwabera kati oli bamumuwako faida namutwala kali buluno omuwa omwana bw'abeere naye talina mukazi waka agenda mulabirira atya afune maid amulaba nedda mukwano omukazi bamulekere omwana we ne bamuwe kyalina ofuna ebagambwako amunuma ye comparinga ku Briera ekyo kya buntu n'abo bakazi bonna abali muwoleza mulwaki we compare singa nabo babazaala bbali singa nabo bako begeza ku mwana oli kya buntu oba oyagala omwana wafune kiri kyafuna buli mukazi akiyina papa yagala musajja talina musajja gwayagala ate singa yazaala dde abaana babiri abala singa yayagala musajja abuzaabuza alinga talina musajja empisa ze z'abakazi abeera mu filter alinga mukazi embeera ze kwogera bimukwatako alinga mukazi gwe n'ovaayo ne weeyogerako simanyi omukazi gwe nasooka okuzaala kyali bwe kiti ne bwe kiti omukazi ow'okubiri kyali bwe kiti gwe yennyini nga gwabyeyogerako ku kaseera yabikomyawo mu mawulire ye kanyini omusajja who does that nawe bakyali be bennyini balina abaana be baazaala ni tebavaayo boogerako abo bennyini abamuli ku lusegere balina abaana be baazaalazaalamu abakazi be baazaalazaalamu abaana teriyana abamanyi talina kyayagaza musajja Vanessa tayagala musajja ye Vanessa ekizibu kye alaba ng'omwana we tafuna kyayina kufuna ayera kwa bakazi beekaza Katonda kyabafunyeeko kityanga kyatawa alina obusobozi ebyo byammwe fiyafe abazaala abasajja abanaku naye oba olaba ng'omusajja bannate ekintu kirumanga okulaba musajja alina busobozi bulabirira mwana nga talabirira mwana oba otuuka ekiseera osaba afe alisi mugabane ku byobugagga by'alina kyengamba eri abantu nti noonya omusajja alinamu kasente omusajja oyo nga yazimba ng'asobola okunjagala n'abaana bange 9 alina bizinesi kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning mwana we kyalina si kyali akugambye omwana we yakamugulira engoye 2 ku myaka 6 gyaliko engoye ezi kati engoye zayambadde okuva nga baby yani abadde azigwa ne Vanessa naye ateekamu tebamuweza akulya naye omwana akola ki alya buli lunaku kitegeeza amuliisa sente ze ate nga tata waalina obusobozi olwokuba twazaala abasajja abaavu abatalina ssente ne tulabirira abaana baffe tekitegeeza nti nabo abazaala abasajja abalina obusobozi nabo balabirira abaana baabwe abakazi nga bagamba tulabiridde abaana baffe mulabiridde abaana bammwe nawe kenyini okirimu olaba kikumenya naye ate owagira mukazi munno naye alabirira abaana tenga omanyi omwana bw'amenya kikumenya owulira kikumenya okulabirira omwana obwomu naye ate neera oli kusapootinga abasajja batalabirira abaana kati nga naawe okirimu owulira kikumenya kati naye kagali ke kamufuukidde afune kyalina okufuna Vanessa alina omwana we alina ofuna nze si mukazi yenna singa Vanessa agayo yamuweeyo 10 akole bizinesi naye mu 2020 mu covid myaka 6 kati weyamuwa emitwalo 9 egikola omudala gwa chapati buli kaseera agikomyawo nakuwa sente za capital emitwalo 9 omudala gwa chapati gwe yamuwa naye buli mwaka Bulula alina okukolayo interview nga tujjukizanga bwe yawa Vanessa emitwalo 8 ye bwe baamulabirira wano ne bamuweeza ennyumba ne bamuweeza dola ng'amulabirira nga dola yeetamujjukiza buli kaseera amwagala naye nga yamuliisanga nga yamuweeza amafuta yamuwa ez'okutwala omwana ku ssomero yamugulira engoye kimu nga yakimuwa mubijjawa bwe yatugamba alioka dola alefe tubijja tubeerayo waabwe ye nga tamulangira naye ye buli wajja mu interview omukazi oyo namu alinga ng'omukazi oba Bruno ye mukazi nga bali be basajja
namuwe emitwalo 8 banaye mbabuulire omusajja baba alina obusobozi obulabira omwana amulabire ebyo bye mubajinyaginya mbusimanya ife tulabirira abaana tubalabirira mu bulumi then tokkiriza mukazi munno naye omuwagira ayite mu bulumi bwe bumu obwo bw'oyitamu ennugu y'abakazi gye balega n'omutima omubi ogw'obutaagaliza mbu tuyita mu bulumi ne tulabirira abaana baffe ne tukola ki ne tubaweerera kikuluma ate oyagala ne mukazi munno naye neera ayite mu kintu kyekimu naye neera kimulume banange mbagamba nze ebintu by'omukwano nteekayo katono tetujja biteesaako oba oteekayo katono oba oteekayo kanene tetulina obiteesaako oyinza okubuulyawo Vanessa ng'ekimuluma musajja si musajja Bruno si ye musajja ayinza okukulumya kubanga ye nnyini alinga mukazi nze kati nga nze anti gwe siyinza kulaba musajja wati ababalanga enviiri abagattirira bukimu abatula mu fiuta mbu nannumya talabika nakuba musajja tayinza kunnumya tayinza kulumya Vanessa ne Vanessa nyinyi yatugamba 1 minute man kati 1 minute man abyogera kati 1 minute man avaamu omuntu bona bakazi be bona babiri batugamba kiri kyogambye mbu bombi babiri awo nyinza okukkiriza tasobola kugamba nti omukazi akogeddeko ekyamu noli nedda bateesa ate ekisinga okunnuma nti Bruno eva avaayo n'apuleyinga nga ye mutuufu kyokka nga akimanyi ye yennyini ye mukyamu mumwana wange namugula ekimuluka kya mitwalo 8 n'okireka ewo nga ye tabeera wuwo kati ng'agamba we nakitwala eri oli n'akivugamu awulira kiba kimuluma omwana gwatazaala ovuga mu kimotoka naye nga tamanyi nti batata bali abaana baleeta amata buli lunaku ewaka omwana we n'anywa bagula emmere omwana we n'alya bagula engoye omwana we n'ayambala naye ye okwata ekimotoka kitwala eri omwana avugemu ate gwatazaala awulira kimuluma si ne musigala nga muwolereza omusajja bw'ati kino kiringa okufuna obuzibu n'ofuna omusango nga bwe guti ne bakuwa looya nga single mother oba oluguddemu nedda gano ge mazima getoogera bwe tulabira abaana baffe mu bugumi ne babagoba ku school fees ne twewola loan ne tubalabirira nga bakitaabwe bwe bali ne weegayirira nga bakitaabwe gye bali balamu tekitegeeza nti buli mukazi mwagaliza oyitamu ekyo kyennyini ekiyolode kyoyitamu kiruma kikuluma naawe ate oyagala ne mukazi munno akiyitemu then bw'oba mukazi munno ng'alina chance ekama ssente mu musajja mumuleka azikamemu alabirire omwana we kikambwe owange tasobola vuga moto gaali kubanga sigisobola ne taata wembwa ate oli taata wa asobola tereza ekyo kitereze omusajja wange nza yamuzaalamu bemba muyise embwa muleke nedda kati ojja kasalamu naawe ojja kasalamu wamma nani kati bw'oba olaba omuntu yenna asobola omusajja nga asobola oyo Bruno asobola oteeka omwana we mbulamu obulungi ng'akoze ogwo omulimu ogwo ogw'okusabiriza bufuna ogwo omulimu ku internet bufunira ddala tewali mulimu ogusinga funa ng'ogwo ateekayo live walabe bw'atagula eggaali 10 kugamba ateekayo live nga yakugula alabe bw'atagula eggaali 10 mu kiro kimu kali lwaki ye asondera abalala alowooza mbu abo baasondera bagenda muyamba dakikagenda kuba tebamujjukira ono bamuwuunya be yatugamba nga nange mabuunya musonde akyamanyi muwuunya gyali singa sente yaziwa Vanessa gwe yazaalamu singa Vanessa kati aliwa fusho supporting abakazi be yazaalamu nti omukazi waba mulungi bw'aba ali bulungi omwana we agenda kuba bulungi ali ku supporting abalala kabampane ebyo nebina byakola kabampane odosobola kulabirira family yo naddala omukazi gwozaddemu n'omwana wo mwana akaaba n'okulya KFC si bwe manjagala omwana wange alye ku KFC nino sooka omukimayo ne muleeta ne mutwala out abasajja abamu basaana kalabba naye ng'omwana w'abeera waliwo batata b'abaana abalala abaleeta amata buli lunaku omwana we n'alya tabibala abaleeta emigaati buli lunaku omwana we n'alya mukaba abasajja bato bwandi batiddenga mu lubuto ate abakazi bangi bamuwolereza obukambwe bwaki nze kimpole obukambwe bwange buva kuno tibasinga omumaaza bennyini kubanga ensi yonna yonna esinga abantu abali mu basinga omumaaza balaba obulumi bwe tuyitamu olulabirira abaana nti oluusi otuuka n'ekiro n'okaaba
nga fiza atuuse twagala n'omwana ategeere nti n'oweebuzabuza amaaso ganuma naga mami waayo crying nomuga amaaso ganuma naye ng'olimba naye nga ekikukaabya kuba nti taata w'omwana oyo gy'ali mulamu tamulabirira kyokka naawe kenyini oli kusapootinga omusajja atalabirira mwana bulwa kuba g'osobola obbalabirira twali n'ogwo omutima guba muvundu abakazi abamu balayika n'emitima gyabwe gyavunda dda buno si busungu kati busungu bwennyini ddala kugumba naye agundi yagenda kula first wife first wife abonabona n'omukazi ne bbaawe n'ayita mu bulumi omusajja n'amala n'amwefuulira nga bukimu ye yakikola n'abeera mu mazigo obulamu bwe bwonna naye n'amala n'agamba omukazi omwana yanga girls nfuna abasajja abamwe mu bazimbe golole gwe wazimbe ali kukukabya maziga n'oyagala ne muno naye azimbe nga talina kyasi etandikira mu makungula kagamba babuulira amazima abakazi bwagerenga amazima yogera buze omukazi nazimba omusajja tuva ku zero ne tutuuka n'abaana ndekawo omwana musange mukulu omugambe mukwano bw'oba olina kyasi ebeera second wife otandikira mu makungula go there bya second wife eno muliro naye baagala ne bali abaana bayingire emiriro gye baayitamu yoleda akimanyi yali muliro sajja yamwefuulira era ayagala omwana omuto naye afune ow'omuzigo wa single room mubatandike bamale bakulaakulane bamale era bamwefule agakirayitamu ne mune kyabayitamu oyo ofune ekyo experience olende nga omaze emyaka 2 tofunanga ku ssanyu bakazi balala bamufunamu essanyu kyogamba watuukira mu bizibu emyaka 10 gye wafueya mwali muli baavu gy'emyaka egyasooka nga muli bafumu mwakafumbuligo era temulina ssente kati muzifunye omusajja n'akyukirawo oliwo waka lwako toyagala kunoba lwako tolina wakulaga lwakuba oli mulekwa mama ono kitaawo baafa abaana bakuze tolina wogera kuba nnyonnyola oli myaka 4 kyekikutuuzizza mbufumu naye nga singa olina kyasa eddayo ku 2 wekennyini oyo omusajja tewandibadde naye muno bw'ofuna omusajja akoze already tomwagala genda n'omwavu ebyo ebyekisirusiru bye mugamba abaana b'abantu ne bw'obeera second wife naye amale bakugattako ne mubeera omukira ne mugaba n'abantu 4 kali lwaki weeyagala munno enjawulo ekyokubeera second wife ne first wife ki first wife era bagenda kugattako abala 3 mubeere nga mugabana 4 ne bw'obeera second wife eyo bajja kugattako ne bw'obeera kali lwaki omwana wa munno omukkiriza atandikira embwavu ng'alina kyasa efuna omusajja eyakola edda atandikire mu makungula mwana w'emyaka 2 bamugulire emmotoka embuulire bagikyuse ekizibu kye tulina basenga abakadde ate abataasoma ali kubiya bikwate bebabuliranga mu lusuku kati yefe basenga abapya abalina obuulirira abaana basenga stock empya abuulirira omwana nti bw'oba olina chance ebeera second wife togesitani takemanga nobeera first wife tandikira mu makungula tuukanga okungula bino ebyokutema akambugu simanya nsige simanya nkoole ogenda bituukako nga wakaddiwa kugamba bwatuuka ku musajja n'amugamba n'amubuza wawe n'omukyala nti nina asobola okubeera owokubiri fine akugulirewo emmotoka akuweerawo bizinensi bw'aba alina omukazi talina kisente bw'aba talina mukazi naye olwedde ng'alina ssente togenda kubonaabona bino byakukuuta jjiini za musajja lwaki obonaabona ng'ate n'omusajja atandika ku 0 muboneebone ng'ate waliwo naakwagala akola ki olwedde alina ssente genda noonaye totulwala kiwamu na sekendi ndowooza yakubiri genda bugenzi n'oyo owokubiri abo abakazi bafasi wife mbaleke babonebone byabwe njagala mubuleo kale gye balire batine ku 10 kuliko 10 ava mu nnaku n'akula n'omusajja we nga tebafunye buzibu paka ate abakazi empisa zituuka ne zisiiwuuka lwaki empisa zisiiwuuka omaze kufuna ssente luli tezaate zisiiwuuka amumanyiira n'alaba nga kati televiziyo gyaliko afunye ssente tasaana kumanyiirwa nga bw'okyogedde wali nti ssente ebeera byonna kati awe mpagirira akaana akato ka bebi ka myaka 2 kayingirewo ayingire n'omusajja owana mwetaano yazimba edda tagaya tawa lwaki otandikira mu muzigo ng'olina omusajja mu nnyumba eri wali mbubambi alina omukazi sijja mumufumbira stupid si buli omuntu yazaalibwa kubonaabona
gwe wazalibwa kubonaabona na musajjawo okuva nga muli bato paka n'obonaabona naye ekyo kye watondebwa. Waliwo yazaalibwa okusanga omusajjawo nga atuuse na buli kimu ye ng'agenda atandikira mu makungula n'oyo gy'ali. N'abaana abawala ebyo byonna weebiri. M'oba omanyi omusajja tomwagale tomuliira kiki. Tosobola gaana ssente. Teri mbeera n'emu banaye banamwemba buli kyonna ekiri eyo. Teri mbeera yonna ekutuukangako n'ogaana ssente. Zirye naye ng'omanyi ng'ogenda mwagala. Ne bw'oba togenda mwagala ssente zirye. Temulya ssente z'abantu bannaye nga. Ne bw'oba togenda kwagala musajja oyo ssente zirye. Abaana abawala naddala bayingira university ng'omwana omusajja mulita akuweerera nga nonga okimanyi togenda mufumbirwa. Naye ng'endagaano yali nti kankuweerere bw'omala ojje mu maka. Obeera omuweerera aba mwana wa kitaawo oba mwana wa nnyoko. Awola abaweerera abakazi tewala njagala nnyo omusajja n'aweerera omukazi n'amwefuulira. Wabeerayo abaana eyo ab'ekika kye abafamiye ye abaganda be baleseewo naye weeyo omuwala gwatalina bw'ayita. Buli muwala yenna abasajja abo beetumiikiriza. Aleka nnyina ng'alooba nnyina talina ngoye nnyina talina kyakulya n'agenda n'aweerera omukazi paka university. Mupeerera mukazi gwaki omuweerera kenyi ate abasinga oweerera abakazi tebaasoma. Tewasoma oli kuweerera mukazi. Kayinza ntuuke eri already nina ebitabo nzire ku ggwe makanika. Ekyo era oba okirabirawo. Genda oweerere maama wo oba taatawo. Kyeŋŋamba bw'oba omanyi tekisoboke mugambe tekijja soboka. Ate tekijja soboka nga ssente nzeetaaga. Ekyokwagala tekijja kusoboka ne ssente zo mba nzaagala. Ssente zo nzaagala obudde obwo zo ekyokwagala tekigenda kusoboka. Nesobola kugamba nti ekyokwagala tekigenda kusoboka ng'ate neetaaga ssente zo. Kyageera. Kamukozesa kali olwo soko neno lumala omwefuulira. Si mwefuulira ekyo kyaliwo ne ku ntandikwa nti sijja kwagala sina kye nkwagaza naye nga zo ssente zo mbeera nzaagala. Okitegedde? Vanessa ne Bruno K. Bonna tebategeera. Nze ndi tiimu mwana. Nze ndi tiimu Seth. Siri tiimu Bruno kubanga Seth oyo omwana oyo alabika kubanga mugezi naye Mukama yamukuba omuggo namuwa abazadde bombi nga basiru. Aye bandibadde abazadde bombi abasiru ng'omukazi yasingako obusiru naye ate kweno embeera omusajja yasinga obusiru. Kati omwana oyo ali mu buzibu bw'amaanyi. Era akuba gavumenti eno obutategeera nabukubeera nga gavumenti yaffe ya kisiru. Omwana oyo bandibadde bamubajjako bombi. Kubanga bazadde be bombi enjogera gye bw'ogerera nti tebategeera. Yasinga tobabeeranga nabo balaba bulabi ku simu yo. Olabirawo bonna nti basiru. Abazadde bombi. Nera kuba singa gavumenti nebadde nge ziri ezitegerekeka. Oyo mwana singa bamubajjako dda bombi. Tewali ina nawudaga sema omwana mujjeyo bombi tewali ayina bisaanyizo bibeera na mwana oyo bituufu. Kagamba bamubajjeko. Kituufu kyandibadde singa bamubajjako. Akuba tewali asobola mubajjako. Era bino badde bagamba mbu sister wa Bruno atwale omwana oyo. Ekyo kye kyabadde ekituufu. Bonna babeere nga tebabeera naye. Abeerewo we balaba nti ono yamusobola. Kubanga ne baza naye si yali awo nnyo ategeere ennyo. Aye taata we naye yate naye embuzi nzibu. Kati yagambye mbu ono mbukungulu yali muntu mundangali. Bwana tebategeera omuntu w'ovaayo n'oyogera ebyombuli byonna. Omuntu yenna ajjeramu omusajja olugoyi oba omukazi nomala n'ovaayo n'oyogera oba totegeera. Obyogedde mu mbeera ki oba totegeera. Weeyambulidde omuntu ate ovuddeyo omwogeddeko. Nze simanyi abasajja be mbavuma wano eby'ekisuusuulu tebategeera ebyo naye omusajja gwe neeyambudde ekitiibwa kye muwa ekyenjawulo. Ne bw'aba ntukoze nnyo muleka naye akandeka embwa ya Mungu. Ne simwasamira nnyo. Naye nga n'ekitiibwa ky'omuwona n'akasenge k'omuteekamu. Naye maavuma abasajja bange. Abantu abandi okumpi bakimanyi. Mme maavuma omusajja ndeka muvume naye tokkirizibwa muvuma. Kwegamba gw'omuvume. Ola siteekayo byange ng'oli mu kwogera.
gwokanya kumbuza nga wetereza ndeka bigambo byo byogere bigweyo naye nze wemali n'obusungu naye kuvuma nenkola posezi kuvuma nenkola posezi nzikole naye nze sivaayo tokkirizibwa kumuvuma ndowooza kubanga ayinza ofunirawo ssente nze kibavumisa bwavu ndowooza olabye abakazi ogamba amuvuma n'amala byonna n'abimukola ne mujolonga naye gwe tokkiriza kumuvuma ne bwe bamukwano gwakkiriza bukkiriza kkiriza naye tomuvuma saa yonna yonna agenda funa ssente nti jje naye onooyogera otya kubanga nze kibavumya bwavu era abaamu n'akasente saawa eyo mba muwaana kati ekyajja zifuna tandika omuwaana onozaawo ki awo olina osirikira nze kyova olaba bw'oyogera okanya wayinga weetereza nga ndaba embeera engeri gy'oyogeramu ebigambo yabusungu abakadongo kamu twabavuddeko dda abakadongo kamu mubaleke kubanga era tebabeeredde ennungi bakoze ekibiina kyabwe bakikola dda kyekisoose bakikola dda nabo ne bakivaamu ne beegatta ku federation kati naye bagivuddemu bwe baali bagera tebakuba lukiiko lwa bannamawulire tunnyonnyola nga beegatta ku federation naye badde bavayo batunnyonnyodde bwe lindaku kati nojja kulaba sente baaziryangamu bakazi yabeeranga n'abakazi 8 waliwo gwe baagambye yalina abakazi amaka buli ku mulyango ogufuluma Kampala. Kampala liko enguudo mmeka ezigifuluma? Tutandika ne Bwayise. Bwayise tafuluma Kampala. Bombo Road. Tulina Hoima Road. Ezo 2. Jinja Road. 3. Masaka Road. Yeah. Mitiana Road. 5. Aliyo ulala. Tulina Entebbe Road. Entebbe Road naye efuluma Kampala ebeeragawa. Entebbe. Yes. Ezo 5. Ezo 6. Zonna ng'alinako abakazi 6. Kati bw'amala n'aweza emyaka 7 Kenzo n'avaayo n'amugamba nti alina ssente ng'akaaba. Ekiba kimukaabya. Ssente mmeka ezo ze yayonoona. Nabidde ddala obuzigo obw'ekirogo n'endabira ddala n'atwala bakadde okamu ne babagamba nti balogo batuufu. Laba obuziga nga bali bati Kenzo n'atuuma Kenzo n'atwogerako nasesene nga ne bannange abasajja abakulu obwavu buno singa olina ssente tali muntu atuuka myaka 7 ng'alina ssente n'akaabira mu kamera neŋŋamba obwavu buno Mukama yandituwonyezza obwavu. Obwavu bwe yabavumye bwe binnyini bwe baleese mu kamera endabika yaabwe yennyini erabika tebalina ssente bagaseeko amaziga g'ekirogo. Annange eno Uganda yagambye bakadonkamu bwe baamuloga ne bamulemesa okuyimba. Abo bennyini abadde bakaaba be baloga Abdulmulaasi. Koyo gurupu gye nga be baakoze kwe kuya yaloga Abdulmulaasi. Abdulmulaasi wamulabyeyo? Naye yabadde wakaabye. Bamulabye. Dayinza nakkaaba. Tekyasanyusizanga amaziga g'akadongo kamu. Sawalukaga yabaddeyo. Naye Walukaga saamulabye. Yabaddemu. Oyo abakukaaba lwantegedde akaabira kalulu. Olaba yali akozesereze nga musajja mugaga naga nazika mu politics. Navayo n'atugamba ajja kuddamu akole nanti naddamu n'atugamba ssente ndi mu mabanja tanaba nakwesimba ojjukira baali bakyali kampeni zaali tezinnatandika. Namala n'agamba nti ssente sadde neŋŋamba ye njako nno naye abadde ayagala excuse akampeni tezinnatandika. Amabanja yali afuna gaaki kubanga okwesimbawo beetagisa miliyoni
3 wali kasito okyogera nti neesinga nonya kalulu sente ziba zitandika okufuluma nga ziragawa bingi kuba bipande bintu bingi biba byetaagisa ne zisikusiza buli kimu ky'olina n'osinga buli kimu ky'olina kati abakubeerayo walukaga twane wetugamba no akaabira kalulu kale baye mukaya yadde akaabira kye wala kwaye mukaabya teri kyazeseza nga amaziga ga mukaabya kembe naduka kike yakoze wasinga yabakubye kubanga nze bwemba kezo kusereza nina nze nefuna sente ngeza keza aho masoro bayi samwe empine mbasasi twale eri nze mukama abasasire kitu kimu neme kufuna sente newe ndizifuna sijja baga manti nzifunye ne mujja kuba mutegera nti azo kama tukyasobola kutula wa mukwe mukwano kubo line kuwa bando ya dola n'entambula ate bogera kunkola kyo lizo kundopa kyabudo oline kuwa bando ya dola n'esituka n'engenda olaba bali bulaka embera gireze yalimu ngafunye sente bwenti bwe nina okuba yakusanga nga nakkuba ecupa n'amala n'akuwa sente n'akugamba oyo musajja wo mwagala n'ogaana nakkuba n'amukuggyako ku bwereere ewenti bwe nina okubaze nga nina sente era musabe nnyo neme zifuna abantu bunaafuna sente ne mbeera mu emutyo tunaamalako temujja kumalako nange nze embeera yonna gye ndimu ey'obuntu okuba n'empisa lwakuba siinaamu naye we naazifuna kati nga ninange mbeera mugenzi talina sente naye kezo kisente aziyina ayina omwana yagula ennyumba nga tanaweza myaka 25 n'agula kalina goli mu 7 okyalinnya takisi mbw'okaaba ng'akugambye amanyi agakaaba ogajjawa tatunatera okunzika ebyo byonna biri awo ebyasa gundi tubifunye Vanessa kadongo kamu embasaasira bakadongo kamu muli bakadde baffe basaasira naye tetulina kyagamba naye nga mugume webito bibiri Katonda tebaguma kubanga tewali kye babakoze ekikonde ekyo kyabadde kibakayo babadde bwavu ekikonde kya Timo ne Shakibu wakirabye nakirabye akwanza ebikonde byannemotegeera ebikonde ne musasula emitwalo 5 ne biggwera mu dakiika 2 kati mugundi agamba agenda kuwaabira Shakibu Balista Timo yamukubye omutwe gwonna gugubo yena Balista Timo yakula bwati alinga wa Kiso district kati obo olwana ngolwana biki bannange yagambe omutwe gwonna gubota bota kati empaka zasobola nga za bigambo sabadde bigambo okuwansiga bizanya bigambo muli ku live ezazisoba neza ebikonde mbo yagambe mbuti yategeera mbo bamukolera lukwe akwagala kumutira muringi ko ye kagwe yagudde mangu kati abasasudde kati Shadia yamutabukidde yagambe mbu bulijja abadde abalaga kalina kataji balage nga ali eno abagina kalina yo batajina bonna ne Shadia naye mwavu munne kati ensonga ezo Timo omuzannyo gwe wayingira mu ebyokuwaaba bireke ye tagenda kuwaaba ajala yide yagambe tadda mu bikonde kya kitegedde kyawe naye bikonde biba biruma ntene biba tebiruma ngeje balambaddeko bino zenga biba tebiruma biba biruma tukutwaleyo obitegeero nze mpaka zensobola mu simu ziyezi ng'olina kyoyagala okuntamanya tugenda kukozesa mumwa zirime zimu zokka teri kirala kyenso kozi n'ez'okulya ebintu byonna ku mubiri gwange gwonna ekintu ekiri active kyenneekakasa tekisobola okukola ssente mumwa bwe tuba tugenda nga mpaka kozesa mumwa kiba kizibu okunsinga ezo niwe muleetaani ng'ebintu byakukozesa mumwa naye kasa biyingiramu amaanyi kati nekuba kuba ngolo wati ojja kundabawo ebyo byonna nga birimo okozesa amaanyi simanya kukozesa ssente simanya kukozesa connection simanya ziriyo connection n'egifaaba tewali wadde wa bano bani LDU ebyo byonna nga byetaagamu connection ndi ku 0%. ne kasita guba mumwa kasa guba mumwa nti omusajja akufukidde ekizibu oyagala tumuvume nze navumako lumu bawa sister wange ekyalo ne kikuŋŋaana ne kivaayo naye nga muvuma nga tanyega nga ali wali ale nga na musirikale nga alina n'emmundu mu nju
netandika okukankana bwenti nga gwamuvumya ate nga nze nvuva naye nga obusungu obundiko nkankana n'okukankana n'eddoboozi likankana naye nga tannankwatako tannankubako wadde oluyi nga mbeera mu muzigo wali luddawa alina gyali kati ngamba ng'olwo ali luddawa ng'ali mu nnyumba ya musajja maka manene kalina ngeze mukimayo musajja ali amukuba kati nga tamukiriza kufuluma omusajja alina ssente tamuwa wadde 10 ne bwamukuba ate ffeffe abamusindikira ez'eddwaliro n'ogamba machinery kazi naye brother wange ttaano wange nenga ne munyumizaamu naga tugende nanga naye kati omanyi nanya badisika nanga omanyi kyusa oyambale empale oteko t-shirt kubanga ekijja kimanyi tujja kuba mu kudduka twagenda na ku boda naye nga tulumba wa kikomera eruga tukamya tumuvumira mu nyumba ne tufuluma ne tudda mu lujja ne tumuvuma ne tufuluma ewe kikomera erumala muvuma adu ne bava ngabage abava ku mutwagenda sawange mu kitundu 2 ngabava ku mulo bayi miranso kikomera abane bayimirira wali abatwavu mu musajja netandika okukankana bwenti netumala tumukimayo naye nga gye tumutwale tulina nayo bw'obanga oyina ng'ogamba olutalo lwa mumwa olutalo lwonna olwetaagisa omumwa wendi waali naye mbumaanyi mbusente oba otomedde tuyinza butasukka wano ze ŋŋamba nti mubeere bulungi mweraba